ng'agamba njagala omuwulire okoze ekina kinaki n'atuuka namama netokaba nzikukkiririzaamu just njagala kumanya n'obitambudde abadde nga mpita buli lunaku tukoze kino tukoze kino oluusi neba biganyinga gamuso gwamwani ekyatandika kwekyo kigenda kubeera kimu so naye tumwebaza maneja waffe wa big talent Martin ate omusajja we bannange muntu mulamu naye akolaganika naye kine bwoba oli yakitinze ye ate agamba tyaaledasa tikugenda tukolebwe terezo so naye twagala okumwebaza tiimu ez'enjawulo abatukyaziza abalaze sitole zaffe nga zimulimu ki bonaddala bye twatandikira press conference konna mbadde mujja kuziraga tweyanze abaana bamawulire abadde batambula naffe byonna gye tutambulidde mu Uganda yonna paka ekkololo tusiimye nnyo tusiimire ddala mwebali nnyo mwebalire ddala tujja kukola alabo tutyo buli mwaka chairman byanokyeze festival buli mwaka mu kisuubi ate buli mwaka ejja kusimunanga kuyomba omwaka ejja kubanga esiga ewedde so tweyanze kamba w'Uganda